ey'Obwakabaka bwa Buganda. Tubaweereza tusinziira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mengo, ekizimbe gali kwoleka Masengere. Nze musajja wa Kabaka birimu ye Matovu, mu Nakalungu mu Nabuddu. Ali ku BBS Telefina program Tunda, era nkakasa nti okkalidde bulungi era ng'obulamu bulungi. Abayita mu kusoomoozebwa kwonna okw'engeri zonna, Mukama abagumye era abasaasire era abasuumuuse. N'abafunye ebirungi tubasanyukirako, Mukama yeebazibwa olw'ekyo. Programu eno Tunda nze nkuleetera bingi, naye byonna birina okuba nga bikwongerako, nga bitwala obulamu mu maaso, oba oyo akuliraanye, oba obwabo boolaba ne bootalaba. Y'ensonga lwaki ate kakati tuli mu byabulamu, naye nga mu byobulamu bino biruŋŋamizibwa ekitongole ekya Nakyewa. Ndi ne munnange Raymond Kwesiga okuva mu Nafufano. Nafufano ajja kinnyonnyola kiwulikika ng'ekyeby'obufuzi naye nedda, naye kamusaba asooka ababuuzeeko ate oluvannyuma tugende mu maaso. Ssebo mukulu Raymond, ensi ekulaba bulungi, oli ku Telefina ey'Obwakabaka, abantu babuuzeeko. Neyanziza nnyo ssebo omuteesiteesi, ate nange ndi musanyufu nnyo okulaba nga nkyaddeko wano ku BBS Telefina. Batulaba mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo yonna gye muli, neera nga tuli beeteefuteefu okubasumululira ettu lye tuzze nalyo olunaku olwaleero. Nga mbagaliza okuwuliriza obulungi byonna bye tunaaba tusobodde okubatuusaako. Ntandikidde wali, ffe twagala nnyo tujjukiza bannyoko bazze wano ne boogera ku Nafufano, naawe kaakano zze, naye ng'ensonga yonna yeekulungulira kubeera mulamu. Omuntu omulamu yakola, yeekolerera, yakolerera abantu be, yakolerera eggwanga lye. Nafufano kye ki? Tujjukizeeko. Nafufano kiggwaayo nga National Forum of People Living with HIV/AIDS Network Uganda. So nga kino ekitongole kikwanaganya emirimu egy'abantu abawangala n'akawuka saako ne networks ezo ezigobererako. Nga ekitongole kino katugambe tuli wonna mu Uganda kubanga tuyina membership mu buli district, kuba buli district eyina forum, ate nga forum eyo eyina leadership yaayo, obukulembeze bwayo. So Nafufano waneeno ku kitebe kyaffe ku Sentema Road, ffe tukwanaganya emirimu egy'enjawulo mu district ezo ez'enjawulo, ate ne networks ezikwasaganya nazo emirimu egy'abantu abawangaala n'akawuka. Yes, mirimu kulaba bwe bagenda mu maaso, kulaba bwe bawangaala, kulaba nti omuntu alina akawuka aba n'obulamu obulungi ate ng'akola emirimu gye mu bujjuvu. Kuba okuba n'akawuka si yenkomerero. Exactly. Kitegeeza nti ogenda kufa. Bwe kiri. Weewaawo. Ali ku BBS Telefina ye mukulu Raymond okuva mu Nafufano. Kibiina kya Nakyewa ekikwanaganya ebimu ku bibiina ekikwanaganya abantu bonna abalina akawuka aka Mukenenya mu disitulikiti ez'enjawulo, abalina obubondo oba obubiina obw'enjawulo. Ekiruubirirwa mu kyo kuzzaamu bantu abo maanyi, kubabudaabuda na kubategeeza nti weewaawo akawuka kajja naye si enkomerero, okyasobola okubeerawo n'owangaala nnyo n'okusinga oyo atalina akawuka. Nga bakola nga baba n'obulamu obulungi, healthy and productive. Weewaawo. Yes. Embeera ey'abantu abalina akawuka gye twatandikira eri emyaka giri, ng'ereetawo omuntu oluusi obutekkiririzaamu. Kituufu nnyo ekyo. Omuntu obutekkiririzaamu obwo ne kimuleetera n'okwekweka n'ekizibu, oba okukweka ekya munne oba eky'omwana. Mu Luzungu kye bayita stigma, ng'ali stigmatized. Kituufu. Embeera eyo mugisanze mutya? Era stigma kye ki mu bantu abalina akawuka? Weebale nnyo ssebo ekibuuzo ekyo. Stigma kye kintu ky'otalaba oba
yembeera eyo ebeerawo eri negative etali nnungi muggwe mu muntu n'ogiteeka ne mbakuliraanya oluusi muggwe oba ne mu abo abakwetoolodde bayinza okuba balina kye bakulowooleza oba bayinza okuba tebalina kye bakulowooleza naye nga gwe olina kye weerowooleza ate nga si kirungi nti nze kati sikyasaana nze nze ndi kisiraani nze ndi kikolimo ne weeraba nga tolina nakyosobola kukola oluvannyuma lwa byonna wa buli bw'otekkiririzaamu ne bye wandibadde okola oba tokyabikola bulungi that is if bw'oba osigadde okyabikola so embeera eyo tugisanga mu muntu nga ggwe kye tuyita intaano nga ggwe oba external abalala nga bagikutuusa abakwetoolodde oba b'okola nabo b'obeera nabo ewaka neeyo gy'owangaalira tuziyita social gatherings gy'otambulira kati nga naawe bwe weetunuulyoga nga nninga akogga nga nninga ggwawo nga weeveera kigambo ekituufu nga bw'olaba abanyumya ogamba nti balayika boogera ku nze so yeyo embeera twesanze nga embeera eno eri nnyo mu bantu kale tuyinza okukkiriza nti nga bwe yali si bwekyali olw'ensonga nti tulaba ebitongole ebyenjawulo ebijja bibudaabuda abantu naddala naffe fano nti nkugambye mu buli district tuyinamu at least ekitebe eky'abantu abawangaala n'akawuka so kati baba n'obuddukiro bannaabwe ne basobola okuba nga bakola ki babayamba so tugenza okwesanga ng'ate embeera eno ate esinga nnyo mummwe si abaami mummwe be tuyita aba elite abayivu nti banandaba batya kituufu ddala so ogenda okwesanga nga muntu agamba banambulira batya banandaba batya nze nedda so tugenza okwesanga nga tufiiriddwa abantu baffe bangi olw'embeera eyo ey'okuba nga omuntu yeetya yeeveera teyekkiririzaamu kwegamba n'atandika okuba nga naye takyayagala kubeera n'abantu tandika okunoonya nti mukulu Raymond yalagawa yadda mu kyalo nga yeekweka yasalawo agende mu maka ge ag'omu kyalo ave wali abangi bamumanye nnyo ate ng'ekyo kyanguya okutwala obulamu kaakati ogedde ku ekyo nti embeera eri nnyo mu bayivu kyekirala ekibira ekireeta embeera eyo butekkiririzaamu gwe gye muzudde ng'abanafu fano kuba mufuba n'abantu ab'engeri ez'enjawulo mu myaka ekikula that is sex mawanga mu nzikiriza ez'enjawulo yes kyekireeta embeera eyo omanyi obutamanya bungi naye ebiseera ebisinga abantu tebamanyi nti tebamanyi olwomanya nti ngolowooza omanyi naye nga tomanyi kituufu ddala so mu mbeera mu biseera bino abantu bakyakkiriza nti bandoga omuntu najjanga bamuloze bandoze katukebere kasayi gundi oli yannima empini kati bw'ogenda ne weesanga nti kati tuyina munansonyiwa sigamba nti sisagala kupininga machachi oba kuteeka machachi ku nninga oba enzikiriza yonna naye tugenze ne twesanga ng'abantu enzikiriza zino ezimu zina engeri zezitwaliriza abantu mu obeera bulungi owona naye ate ne weerabira nti n'ekyawandiikibwa kigamba faith without works okukkiriza okutaliiko bikolwa kitegeeza mira eddagala nga bw'osaba nga bw'okkiriza nti mukama oyo eyawa amagezi abo baakola eddagala ojja kubeera n'obulamu obulungi mwattu ate waliwo byebatasabira kakulya ekimuli enjala bw'eba ekuluma Raymond ng'enjala ekusiiyi kate kuluma bula ekuli mukola ki olina kunoonya kyakulya si ssaala
So tuleke nnyo okutandika ate era nnyo okozesa ekigambo okuwudiisa Katonda. Katonda bw'aba akuwadde amagezi kola ekyo kuba yatonda abasawo ne babeerawo. Yandigaa nti kino bwe kibaawo saba busabi ojja kuwona, naye tugenda mu ddwaliro ne batujjanjaba. So nno munnange gwali eyo tetugambye nti Mukama takola, naye lubaala embeera nga n'embiro mira eddagala nga ne bali abanoonyereza mira eddagala Mukama akole ki awonye ekyo kyekibyo kireeta abantu. Ekyokubiri tugenda ne twesanga nti abantu bwe babakebera bamugyeko akasaayi ne bamugamba nti olina akawuka akaleeta Mukenenya ng'agamba bannange kati jjukira alina omwagalwa kati awo waliwo okwekwekerera. Nagamba ati kakati ate mukyala wange oba mwami wange ajja kulowooza nti nali mwenzi nakola ekintu kyosookera ddala kyolina okusookera ddala okuteeka ku ssenta bwe bulamu bwo, kubanga bw'oba n'obulamu obulungi ne banna abakwetoolodde babeera n'obulamu obulungi. Bw'omira eddagala ly'obulungi tukimanyi bulungi nnyo etopika eribeera ya lunaku lulala bw'oliba otukyaziza, tukimanyi bulungi nnyo nti tosobola kusiiga mulala ng'omize eddagala ly'obuki obulungi n'ogoberera amateeka g'abasawo ng'ogoberedde amateeka. So abantu tebalina kudda eyo kuba tuyinza okubeera wano kati gweosobola okwawula nti ono alina akawuka ono talina kawuka, naye nga ate osobola gwe kennyini omanyi kiki kyekola ki tosobola kukebeza maaso. Exactly. So bwe tumira eddagala lyaffe obulungi nera tubeera n'obulamu obuki obulungi. Kati embeera eyo ey'okwekwekerera obutaagala bannaffe bamanye tukoleramu ensobi kubanga tetufuna basobola kutubudaabuda oba kutubuulirira nti munnange kati eddagala lino bw'omira bw'oti n'olya bw'oti ojja kubeera bw'oti. Ebintu ng'ebyo kati ate n'ogenda ne weesanga nti still endowooza zaffe mindset endowooza y'omuntu ng'omuntu sinzira waabeera gye yakulira okyogedde bulungi nnyo nnyo nnyo. Omanye ebintu ebishaping endowooza y'omuntu. Omuntu ono yeetooloddwa ebintu bingi. Ensonga lwaki omuntu ono tulina omufokasingako ennyo, ensonga lwaki naffe fano ya community y'abantu. Omuntu oyo sijja kukozesa muntu wa wansi naye omuntu oyo wa bulijjo nti tukimanyi nti weetooloddwa embeera kati ennaku zino tulina embeera abantu akasente tekakyagira. Okulya kufuuse akamere, emmere efuuse akamere, buli ekimu nga weebaza Mukama. Kati ekyo kimu baana baawumudde fiizi tezaaweddeyo lipooti tibazze nazo kyokka oluwumula lumpi nnyo ate baayongeza ne fiizi. Kati ekyo kiri waka family individual family village. Kati ogenda okwesanga community eyo nayo saako ndala gyakolera eyo nayo saako ndala. So kati ogenda okwesanga ng'omuntu ono singa tuba tetumukoledde programs oba plan entereekerevu obulungi tuba twesanga nga tujja kufiirwa abantu baffe bangi. Oli ku BBS Telefina Ssebo ne nnyabo ali awo mu ddiiro lyo w'okolera. Embeera gye twogerako eya bulijjo twogera nnyo ku kawuka aka Mukenenya. Koyinza okuga nti mpaawo atalikaaba teri maka gatakoseddwa mbeera eno ya kawuka ka Mukenenya. Kale giyite siriimu. Ekibiina kino ekya Nafufanu kye kigatta abo bonna abalafu bano okulaba nga abantu abalina akawuka obulamu bugenda mu maaso n'abantu baabwe ababaliraanye. Y'ensonga lwaki Raymond Kwesiga ali wano okutangaaza ku nsonga zino. Tukoze tutya embeera eyo bw'eba weeri Raymond? Nafufanu mukoze mutya? Mpenda kize mu makubo kige mutemye embeera eyo bw'eba nga weeri? Ekintu ekisookera ddala twebaza badona baffe kubanga Nafufanu kubanga Nafufanu ekola kye tuyita resource mobilization. Yes. Enoonya abavujjirizi. Kubanga nkugambye nti tulina networks ez'enjawulo Nafufanu zeesupportinga oba zeeyambako okulaba nti zikola emirimu gyazo obulungi.
kati ekisookera ddala mu sector eba department ya resource mobilization oba okunoonya ssente tufuna bano abatuwa ssente naddala nebaza nnyo Agakani nebaza nnyo ne USAID okulaba nti tulina programs nga tulina treatment literacy programs okulaba nti abantu bamanya eddagala lye bamira ate ne balimira buki mu butuufu ne mu budde exactly naye ebiseera ebisinga bwe tutunuulira eddagala tulirabanga ddagala naye omuntu ono alimira ne tutamufokasingako bulungi oyo yennyini nga eddagala weeriri naye ate weeriri omuntu ono kalimira so tulaba nti mu district networks zaffe ezo ez'enjawulo to making sure nti tubuildinga capacity yaabwe tubabangula okulaba nti basobola okuyamba abalala. Ekyokubiri teach one teach all. Ekyokubiri eringa peer led model tusomesa abawangala n'akawuka okutuuka ku bannaabwe nabo abawangala n'akawuka. Then netubeera ne program nga zino nti tujja ku TV ku telefine ne twogera n'abantu ate ne tuwaayo n'ennamba z'amasimu nti omuntu bw'akuba asobole okubudaabudibwa. Sooka ogibasomere enamba tuyinza okwerabira enamba esookera ddala enamba ya Airtel etera nnyo okwanguyira abantu egyo oba osooka 070 44 44 48 namba nyangu nnyo eyo 0701 44 44 48. So omuntu bw'akuba essimu ayanguwa okubudaabudibwa. Kale oba okyali eyo weeveeraveera kuba essimu ddawo ewasirifu mu kisenge ekyo gamba omanyi nsaba kusisinkana ate nze oba obudde mbuwaayo kubanga nze emirimu gyange emikulu kwe kulaba nti nange abantu abawangala n'akawuka nti tukwasaganya wano oba kitundu ku bo oba kitundu ekituufu nti bw'oba toli bulungi gwali eyo nange siri bulungi kitegeeza mba sikoze nange mulimu gwange ate nange bwe mba sikoze mulimu gwange nenafufa neba tekoze mulimu gwayo. Kuba essimu twekolemu omulimu tusobole okubanga tusobola okuyamba obulungi. Bw'oba tosobodde kuyita kwene ey'ekitongole naawe oba ku weekend kuba ku office tuyinza obutabaayo oba ku weekend osobola okuba neyange eri personal eri 0702 72 8084 oba 0702 72 884. Kati nga tuzzeeyo wali eri tugenza okwesanga nti nga naffe fund ekisookera ddala nti ng'ekitongole kiri ku level eya waggulu eraba nti abantu abawangala n'akawuka mu bitundu eby'enjawulo obujjanjabi bubatuukako. Ekyo kimu okulaba nti ebikozesebwa mu kukeberanga kye tuyita CD4 bibatuukako. Nera we tusinzira ne tugamba nti genda mu ddwaliro keberebwa tumanye CD4 zo tumanye viral load yo tusobole okuyamba obulungi naawe osobole okubeera n'obulamu obulungi. Neera nyongera okubajjukiza akadde tubadde na katono naye still tukubira essimu ojja kusobola okuyambibwa obulungi naye tujja kusobola okutuuka. Nkyalina eddakiika nga 2. Embeera y'ekisenyiga ssemasenyiga COVID-19 yakosa ensi yonna ewatali gwonenya. Mwenga abannafufano n'abantu be mu budaabuda mu disitulikiti ez'enjawulo embeera eyo mwagisanga mutya? Kale yalimbye ekyo buli omu yakimanya naye nga tugenze tukuba ku matu senyiga tumusindiikiriza embeera eri etya kati? Embeera eri abantu baffe abo abalina okusoomoozebwa kw'akawuka. Actually nebaza nnyo nafufano ne Agakani batuwemere mu biseera ebyo ebyali ebizibu ennyo. Yes. Beebale. Ebiseera ebyo byali si byangu naye
ku mikutu egy'enjawulo ku radio twakubirizanga abantu abalina akawuka okugenda okwegemesa ekirwadde ekya senyiga. Vaccination. Abantu tugende batugeme, tetujja kufa. Okay? So okwegemesa kintu kikulu nnyo, nti woolaba nti bagema gendawo ofune vaccine eyo ya COVID. Okusomozebwa kwaliwo nakati okusomozebwa weekuli nti kubanga twesanga nga abantu bavudde ku ddagala olw'okubanga tebalina kulya. Entambula yali nzibu, ebyokulya bizibu. So twesanga nga embeera eyo yali yakusoomooza nnyo nyini ddala. Neera mu kiseera kino tutambula wano nawali okulaba abantu nti bakomawo mu malwaliro. Abantu baggwamu dde essuubi, naye kati essuubi ligenda likomawo. So nafofanu ne ba partners baayo networks ez'enjawulo tugezaako okulaba nti abantu bakomawo mu malwaliro, abantu baddayo ne bafuna obujjanjabi, ate abantu basigala nga bamira eddagala lyabwe obulungi, ate abantu bagende babageme bafune vaccine eyo eya COVID. Bajja kuba nga bongedde okutaasaako ku mbeera nti singa ekirwadde ekyo kiba kikomyewo, naye tusabe ffenna nti tekisobola kukola ki tekikoma. Kakati nga tufundikira obubaka bwo ku lwa nafufanu, obubaka bwo eri abamemba bonna abali mu mbeera eyo, abamanyi nafufanu nekyebatuusizzaako n'abatamanyi, ng'otunudde mu kamera ya Ssaabasajja wano. Nkwase eddakiika emu kuwumbewumbe ebya nafufanu. Nga mpumbawumba bassebo ne bannyabo, obulamu kikulu ate neera asiika obulamu tassa mukono. Bassebo ne bannyabo weetuli okubaweereza, ne nafufanu weeri okubaweereza mu disitulikiti yonna gy'oli. Noonya ekitongole, noonya district forum wonna weeri, ojja kusobola okuyambibwa. Neera nga nziramu okukkaatiriza ennamba z'essimu ezo ze tubawadde mutukubire ekiseera kyonna, tujja kusobola okuba nga tuyambagana, kubanga embeera gye tulimu yakuyambagana. So bwe nkola ogwange naawe nga bw'okola ogugwo, okusigala ng'ogenda mu ddwaliro, ate we bakkebera ne bakusanga ng'olina akawuka, bambi togamba nti bandoga, tandika okumira eddagala, ojja kubeera n'obulamu obulungi. Ate teweejaabaata. Ekyo kikulu nnyo. Ate teweejaabaata. Ate tosaasaanya kawuka kugamba nti okola revenge. Sifanzekka. Nekira tojja na kufa, ojja kuwanga, tojja na kufa. Ojja kuwangaala. Mukkirize enfundikirire wano. Tugenda ate mu puroguramu akalakya mukulu Raymond Kwesiga kuva mu nafufanu. Ajja kudda bino byayogerako byebitukosa. Byebikosa buli nju, byebikosa ggwe, nange, n'ab'enju yange, n'abo ku kyalo kw'embeera, ne Uganda yonna n'ensi yonna. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.